bwatyo bwayogera Mukama. Betegera gwe twakkiriza n'abatannaba kumukkiriza bantu zisanze ensi n'emirimu gye bakoleramu. Tuli mu mbeera nga twetaaga okusasirwa kwa Mukama, zisanze abaka era nga tetumayina kikijja. zisanze bizinensi. Katonda taliko kyalikola wabula ng'alabudde abaddu be bannabbi be ekyama. Wulira ggwe eggulu, tega okutu eri ensi, kubanga Mukama ayogedde. Bwatyo bwayogera Mukama. Katonda azze okwogera na bulamu bwo. Mbanirizaako mu linnya ganzi lya Mukama waffe Yesu Kristo wano ku program bwatyo bwayogera ku Mukama ku Free ABN TV. Nze Mpanga Frank, omuweereza w'enjiri ya Kristo okusinziira e Kakiri mu Wakiso. Sanyuse okwanirizaako mu programu eno oba mu revival yaffe eno nga tuli mu programu eno bwatyo bwayogera Mukama. Tugenda kuba tutambula n'omulamwa omukulu ogukwata ku nteekateeka y'okusasula abatukuvu, era nga omulamwa ogugamba ekisingako obulungi kikyajja. Leero tugenda kutunuulira ku mutwe omukulu kiringa kibuuzo, eggulu ddala gye liri. Katusabe. Ogulumizibwe obw'ekitiibwa Katonda nannyini eggulu n'ensi, jangu oyogere naffe mu kiseera kino nga tugenda okwegerako n'oyo awuliriza era atulaba. Katonda waffe otuluŋŋamye, kubanga ekigambo kino kyaluŋŋamizibwa na mwoyo. Omwoyo oyo gwe tusaba atuluŋŋamye ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Bassebo ne bannyabo abandaba era abampuliriza, njagala okubategeeza nti eggulu ddala gye liri, newankubadde nga wabeerawo okubuusabuusa, newankubadde nga tuli mu kubonaabona. Waliwo emboozi emu enyumizibwa ku mwana ow'obuwala. Omwana oyo eyakulira ebiseera bye ebisinga yabeera nnyo mu kibuga, naye lumu yafuna omukisa n'agendako mu kyalo. Bwe yatuuka eyo mu kyalo, amasannyalaze tegatera kubeera mu kyalo nga mu kibuga bwe kibeera nga kyakaayakana, naye yatunulako waggulu wakati mu kizikiza. Kye yalaba kwe kulaba eggulu nga lyetimbye munyenye ng'eggulu lyakaayakana. Mwana ono omuwala yeewuunya, kubanga yagamba, olaba bw'otunuulira eggulu ng'osinzidde ku nseeno embi, ng'osinzidde mu kifo ekikyamu, naye n'otunuulira eggulu n'oliraba nga lyakaayakana, olwo kinaabeera kitya nga tutuuse mu bwakabaka obw'omu ggulu nga tuliraba okusinziira ku kifo ekituufu. Bassebo ne bannyabo, mu pulogulaamu yaffe eno tugenda kuba tulaba ddala ebigambo ebitukakasa ddala eggulu gye liri. Abantu banaasobola okufuna ekyo kyabadde bayayanira ebbanga lyonna. Ekigambo ky'eggulu kikutte ebirowoozo by'abantu bangi nnyo ensangi zino, era abantu abamu babuusabuusa. Abakazi n'abasajja mu nsi yonna mu byasa by'emyaka, abantu beebuuza ekibuuzo, naye ddala eggulu lifaana litya? Eggulu gye liri? Kubanga abantu bakitwala nti bw'ofuna ebirungi olwo eggulu olituuseeko, naye twagala tulabe mu kuyiga kwaffe kuno ddala eggulu gye liri. Abalala bagamba nti nedda, okugenda mu kifo ekiyitibwa puligatooli kyosookeramu n'oluvannyuma n'ogenda mu ggulu. Ebyo byonna tugenda kubanga tubiraba mu kyokuyiga kyaffe kino ekyaleero. Ekisinga obulungi muganda wange kijja. Waliwo n'abakkiriza nti enkomerero eya buli kimu egenda kubeerawo. Abamu bagamba nti tosobola kutuuka mu ggulu. Abamu balowooza nti bw'ofa ng'olwotuse mu ggulu, so nga ate omuntu bw'afa wabeerawo emiranga, wabeerawo okukaaba, wabeerawo okwazirana. Ekitegeeza toyinza kubanga ogenda mu ggulu ate nga baala bakaaba. N'olwekyo ebibuuzo bingi ebyebuuza, waliwo ebirowoozo bino byonna ebyebuuza ku ggulu. Twagala tulabe ebirowoozo bino bikwatagana bitya, bassebo ne bannyabo abatuwuliriza. Bayibuli ejjudde ebyokuyiga
ejjudde okutunnyonnyola ku butya eggulu bwe ligenda okufaanagana. Katonda ayagala tumanye eggulu nga bwe lifaanana. Mwana wattu tusobole okusalawo, twerekereze byonna, tusobole okutuukayo, kubanga birungi nnyo ebiriyo. Eggulu si kye kifo ekyekyama Katonda kye yayagala alekewo abantu nga tebakitegedde bulungi. Mu bizimbe bingi ebizimbibwa mubeeramu rooms eziwera, naye rooms zino zibeerako kufulu ez'enjawulo. Kufulu zino ez'enjawulo zibeerako ebisumuluzo. Mwana wattu, ebisumuluzo eby'enjawulo nga biggula buli luggi. Ekizimbe kiyinza okubaamu rooms nga 20, naye nannyini kisumuluzo, nannyini kizimbe abeerako n'ekisumuluzo kye twandiyise master key. Master key esobola okuggula enzigi zonna. Mwana wattu ne tutandika okutegeera ebifa mu kizimbe kyonna, era ebisumuluzo ne biba bibuze, ayina master key asobola okuzuula ekisumuluzo, asobola okulaba ebifaayo. Ne Katonda yatuwa kye bayita master key. Master key kye kigambo kya Katonda oba ye Bayibuli gye tugenda okukozesa. Eky'omukisa omulungi, tetwetaaga kuyimirira ku njigiriza z'abantu. Abantu balina enjigiriza nnyingi ku bikwatagana mu ggulu, naye leero twagala tumanye nga tukozesa Bayibuli, ekigambo kya Katonda. Tugenda kutandika n'ebigambo by'omutume Peetero. Peetero ng'awandiika ku bigambo bino ayogera bw'ati mu Peetero ebbaluwa ye ey'okubiri essuula esooka olunya 19 ayogera ebigambo bino n'agamba, tulina ekigambo ky'abannabbi ekisinga obunywevu. Mukola bulungi okukimanya ekyo ng'ettabaaza eyakira mu kifo ky'ekizikiza, okutuusa obudde lwe bulikya, emmunyeenye ekeesa obudde lweryaka mu mitima gyaffe. Bassebo ne bannyabo, Katonda teyatuleka kubeera abamulekwa, yatumulisiza, yatuwa emmunyeenye eyaka, yatuwa ettabaaza. Ettabaaza bw'eba eyaka nga eri mu kifo ekyekizikiza, buli omu asobola okugiraba. Mu nsi muno abantu banoonyeza amazima, abantu balina emboozi ez'enjawulo, naye tebasobola kuzuula kituufu okuggyako nga bakozesezza ekigambo kya Katonda, Bayibuli, ne basobola okukitegeera. Bassebo ne bannyabo bandaba era bampuliriza, leero tugenda kusunsula okuyita mu wiikeeni eyo n'ennamba. Tugenda kuba tulaba engeri Mukama gy'agenda okutusasulamu. Tutambulidde mu nsi eno ey'okubonaabona, naye tugenda kulaba engeri Mukama gy'agenda okutusanyusaamu. Bantu ki abagenda okubeera eyo mu ggulu? Byonna tugenda kuba nga tubiraba. Abantu abo bagenda kubeera nga bafaanana batya? Abanunule bagenda kubeera batya? Ekibuga ekikulu kyo kigenda kufaanana kitya? Muganda wange ampuliriza, kaakati katutwale ekisumuluzo ekikulu, Bayibuli, tusobole okunnyonnyoka obulungi eggulu nga bwe ligenda okufaanana. Mu kitabo kya Bayibuli ekikomeerayo, ekitibwa ekyakubikkulirwa, mwana wattu kitubikkulira bulungi. Ekitabo kino ekyakubikkulirwa kyayagala okutubikkulira ku ebyo ebigenda okubeerawo. Ekitabo kino kyawandiikibwa omusajja ayitibwa Yokaana. Yokaana ono y'omu ku bayigiriza ba Yesu, Yesu be yasinga okwagala, Yesu be yayita nga bakyali bavubuka. Omusajja ono y'omu ku baasembayo okufa. Yokaana awandiika ekitabo kino ekyakubikkulirwa, ye musajja Katonda gwe yayagala ennyo, kubanga Yesu ne bwe yali afa ku musaalaba yayogera ebigambo bino. Yagamba maama we n'agamba, laba mutabani wo. Ate n'amala n'atunuulira Yokaana n'amugamba, laba maama wo. Ekitegeeza gwe yalaamira. Yesu alaamira Yokaana atwale obuvunaanyizibwa bwa maama we, era ne maama we n'amulaga Yokaana amuyambe. Kati Yokaana bamuteeka mu ppipa ya butto mu kiseera ekyokuyigganyizibwa, naye ne bamugyamu nga Yokaana mulamu, era ne bamutwala ku kizinga Patmos ne bamusibira eyo. Naye Yokaana ng'ali eyo, waaliwo okubonyaabonyezebwa, waaliwo okutulugunyizibwa kw'Abakristaayo. Abakristaayo beeyongera okuttibwa. Yokaana ng'ali ku kizinga Patmos asaba Katonda amuyambe, ng'amugamba, bino birituusaawa? Lwaki tokomyawo obwakabaka bwo? Lwaki toleeta okusasula n'ababi bano abatukoze obubi nabo ne basasulibwa? Naye Yesu teyali mubi, kwe kumuweereza obubaka obw'ekitabo kyakubikkulirwa, nga Mukama waffe ayagala kutubikkulira ku ebyo ebigenda okubeerawo nga tannaba
kukomawo. Era mu kitabo kyekimu ekyakubikkulirwa kye kitubikkulira ku ggulu, kye kitubikkulira ku mpeera gye tugenda okufuna mu nsi muno. Kitulaga nti omukristaayo ali eyo, omuntu abonaabona leero, omuntu afa leero, omuntu ayiganyizibwa mu bulamu obwa bulijjo, omuntu abuliddwa ssente, ekiseera kigenda kutuuka mwana wattu lwagenda okusasulibwa, lwagenda okuwona embeera eno, kubanga embeera eno Yokaana yagirabako. Yokaana awandiika mu kitabo kino ekyakubikkulirwa essuula eya 21 olunyiriri olusooka n'olwokubiri. Mwana wattu omusajja ono yafuna omukisa kubanga byonna byatubuulira ye yali abiraba n'amaaso. Nga bw'onaalaba firimu ne bakuterako TV n'olaba nga gwe yandaba, ye yasobola okufuna omukisa okubirabako. Yensonga lwaki bwe lwayogera agamba nendaba. Katugende tusome. Agamba nendaba eggulu erijja n'ensi empya, kubanga eggulu erijja ery'olubereberye n'ensi ey'olubereberye nga bigenze, era n'ennyanja nga tekyaliwo. Kale nze Yokaana nendaba ekibuga ekitukuvu Yerusaalemi nga kikka okuva mu ggulu ewa Katonda. Wulira ayongerako ebigambo bino, nga kitegekeddwa ng'omugole ayonjeddwa bba. Bassebo ne bannyabo, Yokaana yalaba ekibuga, annyonnyola nti naalaba ekibuga ekitukuvu mwana wattu nga kikka okuva mu ggulu, naye ng'endabika yaakyo yali tasobola kuginnyonnyola abantu bagitegeere. Yokaana n'asayiningako n'agamba, nze Yokaana, nze nalaba nendaba ekibuga naye nga kifaananako ng'omugole ayonjeddwa bba. Katonda ng'ayagala okutusasula mu nsi eno, Katonda yakimanya twagala nnyo ebibuga. Abantu abasinga badduka mu byalo ne beeyunira ebibuga. Oyo ne bw'abeera nga talina waasula, ne bw'aba nga asula mu kazigo kamu, ne bwe kaba nga tekaliiko ttooyi, naye lwakiri nti asula mu kibuga, avaayo mu kyalo n'ajja mu kibuga. Kati Katonda afumiitiriza n'alaba ki kye tusinga okwagala. Amanyi mu nsi muno twagala nnyo ebibuga, n'empeera gy'agenda okutuwa, n'ekintu ekirungi kyatutegekedde, Mukama agendera ku ebyo bye tusinga okwagala. Naye Bayibuli eraga n'atusiigira ekifaananyi Yokaana mbwe ekibuga kino mu kwesungibwa ne mu ndabika yaakyo mukyali kifaanana ng'omugole ayonjeddwa bba. Bassebo ne bannyabo, omugole ng'ayonjeddwa bba, oba omugole ku lunaku lw'embaga ne tuba tulwadde tusiiba naye nga tumulaba tukyatinga naye, naye ku lunaku olw'embaga buli omu anuuka n'ayagala okumulaba, buli omu abeera alingizaayo, buli omu yeesunga okulaba ku mugole. Kati Yokaana okugamba okugeraageranya ekibuga kino nti kifaanako ng'omugole ayonjeddwa bba, kyategeeza nti ekibuga kino mwana wattu kirungi nnyo, buli muntu asobola okunuuka okukiraba era akyesunga ng'omugole buli omu bw'amwesunga. Ebintu si bingi nnyo by'oyinza okugeraageranya ku kibuga kino, naye Bayibuli eyongera okutuwa n'okutulaga nti ekibuga kino ate ge gagenda okubeera amaka gaffe ag'omu ggulu. Amaka gano ag'omu ggulu si kye kintu Yokaana ate kyeraba yekka. Yokaana newankubadde nga Yesu yamwagala nnyo n'amuwa obubaka buno obukomeerayo, obubaka obwakubikkulirwa, naye si ye yekka eyakiraba. Mwana wattu n'abatume nabo baakirabako. Genda nange ebikkula nange mu kitabo kya Bikolwa by'Abatume essuula ey'okusatu olunyiriri olwa 20 n'olwa 21. Mwana wattu ayogera ebigambo bino nti era alituma Yesu Kristo eyababuulirwa edda. Bassebo ne bannyabo agamba era alituma Yesu Kristo eyababuulirwa edda, eggulu gwe ligwanidde okwaniriza okutuuka ekiseera ky'okuzza obujja ebintu byonna. Katonda bwe yayogerera mu kamwa k'abannabbi be abatukuvu kasookedde wabeerawo ensi. Ekitabo kya Bikolwa by'Abatume ate kitugirayo ensonga endala ne kitulaga nti Yokaana ono eyali asembayo mu batume ba Yesu Kristo si ye yekka asobola okutubuulira ku ggulu we lifaanana, si ye yekka eyalagibwako ku ebyo, si ye yekka asobola okutegeera ki bwe kigenda okufaanana, naye mu ne bannabbi bonna. Kubanga wano baali bannyonnyola abatume ne bagamba nti yatutumira Yesu Kristo. Yesu oyo nga bannabbi bazze bamwogerako, eggulu mwana wattu lizze lyogerebwako mu ndagaano enkadde, abawandiisi ab'enjawulo nga balyogerako mu ngeri ey'enjawulo, kubanga mbu Yesu omugaso gwe yayagala azzeewo byonna bye twafiirwa. Biki ebigenda okuzzibwawo bye twafiirwa?
kiki Katonda kyagenda okuzzaawo ekyo kyayagala okutuwa ng'ekirabo. Ffe abadde mu kubonaabona, ffe abadde mu kunakuwala, ffe abaweddemu essuubi, aboogera ku ggulu mu ngeri ey'enjawulo, kubanga nabategeezesa abantu abamu balowooza nti bw'ofa ogenda mu ggulu. Era waliwo n'omuyimbi yagenda n'ayimba oluyimba n'agamba baagala nnyo okugenda mu ggulu naye tebaagala kufa. Okufa tukimanyi ng'ekintu ekibi, naye ate oli n'alowooza nti ate okugenda mu ggulu, ate okufa kwe kugenda mu ggulu. Naye biki Katonda by'ayagala okuzzaawo era bye twafiirwa bye njagala tutunuulireko mu kiseera kino ekyaleero ensi bye yafiirwa. Bassaba ne banya abampuliriza, Katonda kyagenda okuzzaawo era kyesinga okuzzaawo byebyo Adamu ne Kaawa bye baafiirwa. Adamu ne Kaawa baali baweereddwa omukisa okuva ku kutondebwa kw'ensi, Katonda ng'atukoze bulungi. Omutonzi yennyini yali atonze ensi eno, mwana wattu nga nnungi matabuta, era yagenda okuva mu mikono gye, yagenda okuva mu ngalo ze, mwana wattu nga yeesiimisa, nga yeeyagaza, ng'erimu buli kimu ekisobola okubeezaawo obulamu. Mwana wattu Adamu ne Kaawa ng'amaka agaasooka baalina buli kye beetaaga wansi w'enjuba okubeezaawo obulamu. Ffe tukimanyi nti obulamu bwe bugagga. Era buli muntu akolera bulamu ku nsi kuno. Awatali bulamu teri kibeerawo. Naye Katonda yafuba okulaba nga buli kyateeka mu nsi muno nga yakagijja mu mikono gye. Mwana wattu kyali kirungi. Buli kintu kyali mirembe. Buli kintu kyali kitabagana ne kinnaakyo. Mwana wattu tewaaliwo kulwala. Tewaaliwo kweraliikirira school fees, tewaaliwo mabanja nga gatweraliikiriza leero, tewaaliwo birwadde. Omanye ebirwadde ennaku zino buli omu atya okugenda okwekebeza. Bw'ogenda ne weekebeza ovaayo bakubuulidde obulwadde, ate mu bulwadde obwo n'ojjamu obulwadde obulala oba okweraliikirira. Omanyi okweraliikirira kuleeta stress. Okweraliikirira stress ate kuvaamu mbu ne ulcers. Kweraliikirira era bangi bafudde lwa kweraliikirira, naye ate obulwadde obwo oyinza okubufuna luvannyuma lwa kugenda ate kwekebeza bulwadde, ate okumanya amawulire g'obulwadde bwo, ate n'obeera ng'ofunamu obulwadde bulala. Ebyo byonna tebyaliwo ku ntandikwa. Tewaaliwo kyeraliikiriza, era obuzibu bwokka we bwava Bayibuli yatuyigiriza nti baali baweereddwa okulya byonna nga bwe bayagala. Emiti gyonna egyali gisimbiddwa okuva ku ntandikwa, mwana wattu, gyali gikirizibwa okuliibwa okuggyako omuti gumu gwokka Mukama gwe yabagaana, era n'abagamba temugulyangako kubanga bwe muligulyako temulirema kufa. Naye singa baagondera ekiragiro ekyo, singa baagondera etteeka eryo, bandibadde bulungi, tebandifunye buzibu bwonna. Naye bo baalonda okulya ekyo Mukama kye yabagaana okulya. Bwe baalonda ne basalawo bubi, baali baleetedde okujeema, baali baleetedde obujeemu. Obujeemu mwana wattu ne buyingira mu nsi. Obufuzi bwabwe bwali bubaweereddwa okubeera nga bafuga buli kimu, okubeera nga ensi eno bagijjuza, okubeera nga byonna be babifuga. Obufuzi bwabwe n'obuyinza bwabwe baabuteeka mu mikono gya Setaani bwe baawuliza eddoboozi ly'omulabe. Ne balema okuwuliza eddoboozi lya Katonda, era ekyo kyokka okulya ku muti, mwana wattu kyabaviiramu okufa, kyabaviiramu okulwalanga. Bw'osoma essuula ey'okusatu ey'ekitabo kya Lubereberye osangayo ebibonerezo byonna ebyaweebwa n'okukola ekyandibadde ekirungi ekyali kibaweereddwa okuva ku ntandikwa, kubanga baali bagambiddwa okulima olusuku, okuluyooyoota, naye ate okukola nako kwafuuka ekikolimo. Okufuna emmere kwafuuka okusiitaana ennyo, okutuuyana ennyo. N'olwekyo bassebo ne bannyabo, Mukama ayagala okutuddizaawo essanyu eryaliwo ku ntandikwa. Mukama ayagala okutuddizaawo ebyo bye twafiirwa. Mukama ayagala okuggyawo endwadde. Mukama ayagala okuggyawo okulwala. Mukama ayagala okuggyawo okufa. Essanyu lyabwe, okwagala, okussa ekimu n'omutonzi waabwe byakomezebwa, kubanga Mukama yalinga ayogera nabo, yalinga abakyalira ng'ennaku zino bwe twagala Mukama atukyalire. Kyandibadde kirungi, wandibadde okyesunga Mukama okuvaayo n'ayogera nawe. Era abantu bangi baagala okumubuuza ebibuuzo. Laba nnyina gwe nawulira omuyimbi omu ng'ayimba oluyimba olw'okubalaata. Ndowooza muna mwaluwulirako nti kangunyo gunkwate, naye Yesu bw'alidda ngenda mumubuuza ani yakola embidde. Abantu abamu baagala kusaaga busaasi.
naye waliwo abalina ebibuuzo byennyini bye baagala okubuuza Katonda bwe byagala okunyumyamu naye nga bafunye omukisa, naye Adamu ne Kaawa baafiirwa omukisa ogwo kubanga baawuliza eddoboozi ly'omulabe. Ensi yafuuka ekifo ekyokunakuwala n'okubonaabona. Ensi yafuuka amatongo. Kubanga Pawulo ayogera ebigambo bino, ekyo ekyabaawo ekikolwa kino ekyakolebwa Adamu ne Kaawa. Bw'osoma Baluumi essuula y'omukaaga olunyiriri 16, Pawulo agamba nti temumanyi nga gwe mwewa okuba abaddu b'okuwulira, mubeera baddu b'oyo gwe muwulira. Olw'okubanga bajjajjaffe baawuliriza Sitaani baafiirwa obulamu obulungi. Leero abantu bakabagamba naye Katonda lwaki atubonereza obwenkanidde awo? Lwaki ensi erimu obutamatira bungi? Lwaki ettaka liyimbulukuka ne liziika abantu? Kasasiro lwaki atta abantu? Lwaki obubenje bubeerawo? Lwaki ennyonyi zigwa? Lwaki obutabanguko bubeerawo mu nsi? Katonda nga byonna biraba. Naye Pawulo atutegeezezza nti temumanyi nga gwe mwewa okuba abaddu b'okuwulira, mubeera baddu b'oyo gwe muwulira. Sitaani bwe yalimbalimba omuntu, omuntu yafuuka muddu wa Sitaani. Sitaani kyava atubonyaabonya kubanga agenda ye yakutubonyaabonya. Naye bassebo ne bannyabo, ekyenjawulo kiri nti Mukama akoze enteekateeka ey'okuzza obujja. Bassebo ne bannyabo, nga tuwumbawumba obubaka buno, twagala tutunuulire ku ssuubi Yesu Kristo lye yatuwa. Essuubi lino lisangibwawo wennyini omuntu yakamala okwonoona. Lubereberye essuula ey'okusatu olunyiriri 15 lulimu essuubi eddamu, lulimu ebigambo ebiwooma okuwulira. Wulira Katonda nga azze okuyita abantu bano bajjajjaffe Adamu ne Kaawa, naye ne beekweka, naye abawa ebigambo bino eby'essuubi. Agamba bw'ati mu lunyiriri 15 lubereberye essuula 3 olunyiriri 15 n'agamba, n'obulabe naabuteekanga wakati wo n'omukazi, ne wakati w'ezzadde lyo n'ezzadde ly'omukazi. Ali kubetenta omutwe, naawe oli mubetenta ekisinziiro. Bassebo ne bannyabo, Yesu yajja naawe ekisuubizo. Olw'okubanga baali bamaze okugwa mu nteekateeka eyo etaali ku pulaani, kubanga pulaani ya Katonda muntu kubeera bulungi, naye nga bamaze okufuna omulabe nga yagenda okubakulembera, naye Katonda ajja n'ayanjuluza pulaani empya, era pulaani eno yetandikirwako essuubi eddamu. Pulaani eno gyetubeezaawo, pulaani eno gye twogerako, n'agamba obulabe agenda kubuteeka wakati w'ezzadde ly'omukazi n'ezzadde ly'omusota. Omusota gwali gukiikiridde Sitaani, ate ezzadde ly'omukazi nga likiikiridde Yesu Kristo. Kyava agamba tiwagenda kubeerawo olutalo, naye ate Sitaani mu lutalo luno kyagenda okukola eky'amaanyi kwe kubetenta ekisinziiro. Naye ate ezzadde ly'omukazi nga Yesu Kristo yagenda kuba ku mutwe. Gaali mawulire ag'essuubi, gaali mawulire agasanyusa ti Yesu Kristo agenda kuba muwanguzi. Yesu Kristo agenda kuba Sitaani ku mutwe, kubanga omuntu akubye ku mutwe ne mubeera mu bikonde wano mu ringi, omuntu akubye munne ku kisinziiro n'amukuba tteke nga Goola bwe yasambanga ensambagereze. Oli akubye ku kasinziiro toyina, naye oli bwakkuba ku mutwe, bwakkuba bulo ku mutwe, abeera kuwangudde. N'olwekyo batulaga wano nga Sitaani agenda kuwangulwa, era Yesu yagenda okuba omuwanguzi. Yesu bw'anaawangula Sitaani, Sitaani ono yeefuula kabaka w'ensi. Sitaani ono yasanga Yesu n'amugamba nti nze naweebwa byonna, nsobola okukuwanga bwe njagadde. Sitaani ono agenda kuggyibwako byonna, era yabiggyibwako. Yesu bwe yafa ku musaalaba yali awangudde Sitaani n'amuggyako byonna, naye eby'ensi eno bye yamuggyako be bantu, gwe nange. Yesu yajja kufiirira bantu, naye ebintu ebirala byonna Katonda byali akoze Sitaani byonna byonoonye. Kyova olaba nga Katonda kubizza. Ensi eno agenda kugizikiriza, naye abantu bagenda kubajjamu, abakolera ensi empya, abatwale mu ggulu erijja, abasasule byonna. Mwana wattu we baasubwa. Oyagala okubeera omu ku abo abanaabeera ku muwendo gw'abo bagenda okusasulwa?
oyagala okubeera mu abo abasuubizibwa ekisuubizibwa kino. Yesu kyasuubiza nti agenda kuwangula Sitaani amuggyeko byonna, naye byayagala okumuggyako be bantu. Yensonga lwaki agenda tutwala mu ggulu. Ensi eno yeyonoonese nnyo. Mukama akole eggulu erijja, akole n'ensi empya. Saba Mukama akusaasire mu lutalo luno lwe tulimu. Tukyali mu lutalo, naye olutalo luno nga luwedde, Mukama waffe akomawo kutusasula ebyo bye twafiirwa. Oyinza okuba eyo nga naawe oyagala okubeera omu ku abo abanaawangula. Mukama waffe akuyita, kubanga ayagala obweyo obulamu bwo. Agenda kukomawo nga kabaka kusasula, kubanga yawangula dda ku musaalaba. Negattaako nange mu kusaba kuno. Bw'obeera ng'oli eyo ng'oyagala obeera omu ku abo abanaafuna empeera, abanaayingizibwa mu bwakako bw'omu ggulu, abanaafuna ebyo ebyasuubizibwa bye twafiirwa, weteeketeeke okusaba nange mu kusaba kuno. Saba Mukama atusaasire ffenna tubeere bawanguzi, tuddizibwe ebyo bye twali twafiirwa mu ggulu erijja wamu n'ensi empya. Tugenda kweyongera okuyita mu wiiki yonna nga tunuulira ku mpeera Mukama waffe gy'agenda okutuwa. Katusabe. Katonda Kitaffe ow'omu ggulu, ogulumizibwe oweebwe ekitiibwa. Tweyanzizza kubanga otuyigirizza n'otulaga obuvo n'obuddo ku ekyo ekisinga obulungi bwe kigenda okujja. Katonda waffe, ekisinga obulungi kyaliwo okuviira ddala ku ntandikwa y'ensi. Ensi bwe yava mu mikono gyo nga nnungi, naye omulabe Setaani n'agyonoona nnyo, n'okutuusa kati omuntu tasobola kukkiriza nti ddala eggulu gye liri. Bangi babuusabuusa oba eggulu ddala linaabaayo. Naye Katonda waffe okuyita mu wiiki eno ey'okudda obujja, mu bw'atyo bw'ayogera Mukama, otukakasa nti ekisingako obulungi kigenda kujja. Kwe kusaba kwaffe Katonda waffe nga twegayirira buli muntu awulidde obubaka buno, omuteeketeeke olw'okuweebwa ekyo ekyasuubizibwa, omuteeketeeke olw'okuddizibwa obujja. Katonda waffe nga tukulindirira otukwase engule zaffe. Katonda waffe tukwegayiridde erinnya ly'omuwuliriza oyo era omulabi waffe oyo libeeremu, n'erinnya lyange libeeremu, na buli muntu yenna yakukkiriza era ayaayaana erinnya lye kalibeeremu, kubanga tukusabye okuyita mu nnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina.